Munya abastafe ba Uganda bakutegeeza nti beetaaga baweita ne bawaitress kukola mu ggwanga lya Saudi Arabia. Oyalange emirimu egigenda mu Saudi Arabia muna Uganda era yasinga okuutira Mwami Museveni Akadingidi. Mwami Museveni byakoledde eggwanga Uganda yannaggwano. Bw'omubuuza nti biki byakoledde eggwanga Uganda munnanga ayinza obutabikulaga naye ate nga be bamu abavaayo ne basaanya batandika okukuuta Akadingidi abakugamba nti mmwe temusiima busiimi mwagala kusiiga busiizi bantu nziro. Ne weebuuza nti wabanga akoledde bannayuganda emirimu lwaki mu ggwanga tegiriiwo? Abasomi abaddiguli baddukidde mu mawanga g'Abawarabu kuba byeyo naye bavaawo nga bakugamba nti mwaboogera mwagala kusiiga busiizi kifaananyi kibi, ebirungi mubiraba naye temwagala kubyogerako. Abastafe ba Uganda bakutegeeza nti beetaaga baweita ne bawaitress kukola mu ggwanga lya Saudi Arabia. Lwaki tobakoowoola kubawa mirimu mu gavumenti yammwe gy'owagira? Ebadde mu buyinza okumala emyaka 40 naye nga tesobola kulyetingawo bannansi mirimu kubeera tebasobola okufuna omukisa okolera mu nsi yaabwe. Gwe teweebuuza nti eyo gye mutwala abantu okukola ebweru w'amawanga bo tebalina bannansi mu nsi zaabwe. Bakikola batya bo okuba n'emirimu nga bannansi bakola emirimu negifikkawo n'egyabagwira gye tusobola okukola? Lwaki ekyo tokyebuuza? Kyogamba nti ensi zaabwe nnene nnyo yeswaki nti waliyo ebikolebwa bingi nga mulimu n'obusi bwe ndaba nga butini nnyo nga ne Uganda ekusinga obunene naye ng'ate munnange bulina emirimu mingi n'ebikolebwa mu busi obwo nga bingi nnyo okusinga ebyalibadde bikolebwa mu Uganda. Ekyo lwaki tokyebuuza? Ekyokubiri, lwaki teweebuuza nti emirimu gye mutufunire bwe luganga ffe gye tugenda okukola lwaki bannansi b'omu nsi ezo mwe tukolera bo tebagikola ate nga giriko ssente muntu gasobola okusasula miliyoni ya Uganda oba miliyoni 1.5 oba miliyoni 2 oba 3. Emirimu ng'obwakadaama, okukiriina, wa security, simanyi wait and waitress, bannansi lwaki tebakola mirimu egyo ate nga giriko ssente ffe ze tulaba nti nnyingi. Ekyo nno kitegeeza nti mu nsi yaabwe ezo ssente ze batusasula ffe abakolerayo ntono nnyo, tewali munnansi asobola zikolera. Yesu lwaki emirimu egyo bannansi tebagikola? Ekyo kiba kikulaga ki? Ekyo kiba kikulaga nti mu nsi zaabwe omunaku asembayo okubeera owa wansi ayitibwa nti mwavu lunkupe asobola okufuna diramu 15,000 buli mwezi ng'abaana be basoma nga n'ekyokulya kirina nawe okusula ng'alinawo. Kubanga singa waliyo abanaku nga abali ewaffe olw'ensonga nti bangi bakikozesa ne bagaa nti buli nsi yonna mu buli nsi mulimu abaavu, kituufu naye omuntu aba mwavu okusinziira ku nfuna yaabo bawangaaliramu. Kati mu nsi ffe gye tukola emirimu egy'eddiramu 2,000, 1,500, 1,000, diramu 800, abaavu b'omu nsi eyo bannansi abaavu mu nsi eyo ezo balabira ddala nga tebasobola zikolera wadde nga mwavu atya naye nga munnansi tasobola zikolera. Kubanga singa baali bazikolera nga baavu nga bwe tubageraageranya ku baavu b'ewaffe Uganda tetwali baddenga nga tufunayo n'emirimu, bannansi baali baddenga bagyekolera. Naye olw'okuba nti obusente obwo buba butini nnyo ku muntu ayitibwa munnansi, Yesu akyolaba nti emirimu egyo bo tebagikola ne gibeera gyaffe abagwira nga ffe tukolera essente ezo. Edda bwe twabeeranga mu butale nga tuli mu mpaka zaffe ez'obutale nga tukaayana ne bannaffe nga batugamba nti omwavu w'omu Amerika ye mugagga w'e Uganda, mwana wattu nga tukiwakanira ddala. Naye bw'otandika okutambulako n'olaba ku nsi ez'enjawulo oba n'okolako mu nsi ez'enjawulo okikkiriza nti omwavu w'e Saudi Arabia ye mugagga w'e Uganda. Ku lw'ensonga nti Kadaama akolera diramu 10,000 asobola okusevinga ssente ezo n'ava mu bupangisa n'afuuka landlord, naye nga ezo ssente ezimufudde landlord mu nsi gy'akolera teriyo munnansi asobola kuzikolera. Tebazimanyi nga musaala muntu gw'ateekeddwa kufuna mu bannansi. Gwe teweebuuza nti bo bakikola batya?
ewaffe okusanga omuntu akola nga omusaala afuna miliyoni 5 gwe musaala gwe oyo aba ali mu bantu abayitibwa abali obulungi ennyo mu ggwanga lyaffe erya Uganda. So eno tetugenda okukuba ebyeyo ku mawanga gye tulaga omuntu afuna dirhamu 15,000 omwezi nga munnansi oyo aba mwavu lunkupe asemberayo ddala. Ewaffe ne bobeera bwezi ku kyeyo gye tuli n'ofuna omuntu nga salary bakuwa 15,000 buli omu akwesiimisa kubanga 10,000 ezo 5 ng'ozifunanga salary buli mwezi omwaka gumu gwokka gukuleko olirandiroodi oba tukyali mupangisa naye eno ewaabwe afuna ezo omwezi ye mwavu atula nawo n'akwata ne ku ttama n'agiraga nti obwavu nga buluma buno. Awamu n'ekyo nga balina ne feva nga bannansi nti nejagenda okugula ebintu balina supermarkets zaabwe ze bagulamu ebintu nga bwalagayo kaadi ye ngeyo ng'omunnansi gwe ekintu ky'ogula ddiramu 5 akigula ddiramu 3. Kitegeeza nti mu nsi zino okubeera munnansi eyo ranka eyo yokka ebaki ebaranka negula kitegeeza nti ewaffe e Uganda okubeera munnayuganda kiki kye weenyumiririzaamu ng'omunnayuganda nga n'ekisembayo okubeera ekitono ennyo ekiteetagisa ssente muntu kukifuna nga eddembe ly'obuntu nakyo bakikuggyako n'oba nga tokirina. Kategedde akantu ako ekisembayo okubeera eky'obwerere Katonda kyagabira obwerere nga tekyetagisa muntu yenna kisasulira ssente nga teri gw'oteekeddwa kisaba wabula Katonda ye yakikuwa nga bw'olaba bwe yakuwa omukka gw'ossa n'eddembe ly'omuntu yalikuwa bw'atyo nga liryo lyabwebange naye nalyo likuggyibwako wadde n'ekitiibwa kyewalibadde nakyo ng'omunnansi ali mu nsi ye noga nti kale at least wadde tuli baavu naye tulina ekitiibwa mu nsi yaffe ng'Abannayuganda teriiyo omugwira asobola kunjogera mu nsi yaffe n'ekyo kyennyini tokirina nti omusajja omugwira omuchina abeera ng'akozesa abakozi nga Bannayuganda ng'olunaku amuwa 15,000 ng'omusaala nga kwatadde n'omumukuba Omunnayuganda n'agenda ku poliisi n'awaabira omuchina mukama we nga yamukubye Omunnayuganda gwe baakubya ate ne bamusigaza ku poliisi omuchina ne bamuta n'addayo n'atambula n'agenda nti wadde n'okubeera obubeezi n'ekitiibwa mu nsi yo nga munnansi kale wenyumirize mu kitiibwa ky'okuba nti oli Munnayuganda bw'oba oli mu Uganda nakyo tokirina. Okitegeera kati mubuuza se omukulu Calvin Kayanja munaakolanga gwakoola bantu kubatwala bweru wa ggwanga gye babakolera lwaki temubakoolako nga mubakoola bbawa mirimu mu gavumenti yammwe ennungi ennyo gy'oyagala efugidde eggwanga emyaka 40 newankubadde nga tukimanyi nti abamu mu kutwala bannyinaffe ebweru mulimu ddiiro zemutambulizaamu ennene zemufunamu obukadde n'obukadde bwa ddoola ng'ekigambibwa okutunda oganiza abaana nti mutwala omufulumya abantu 100 nga mutagetinzeemu 5 bemwagalamu ogani olw'ensonga nti bano 5 bwe banaalajana nti bafunye obuzibu 9 gaga nti affe tuli bulungi tetulina ttabu abo be bamanyi baleka balina ffujjo lyabwe okitegeera teyajja kukakasa bano 5 nti beboogera bituufu nga 9 bagamba tuli bulungi tetulina buzibu kumbe byaddala ensigo organize bazitwala oba okitegeera nga badde bafumya n'ebutwe endala abantu 10 ng'era batagetingamu 5 emabegako eri waaliwo nga Kadaama yenna bw'avaayo yeekubira endulu ng'alina obuzibu bw'ayitamu oba bw'afunye nga social media yonna tuleekaana tusitula amaloboozi n'asimattuka oba n'awona oba n'ataasibwa ne balabanga nakyo ate kininga ekyo kibayingiramu ne kibalemesa ddiru zaabwe ne ziyiika ne bayiya tukikoze tutya okulaba ng'eyokerere nga Kadaama afunye obuzibu evaawo bano bemulaba bano ne babawa amagezi nga you have to disconnect them mulina oba disconnectinga ku bantu mubajje ku bantu kyebakola kutandika balimbalimbanga na busente 5,000 muvume Bobi Wine 5,000 muvume Abannayuganda abalwanira ekyukakyuka 3,000 gijjo muvume buli agamba nti ayagala kyenyi mu ggwanga ensi yaabwe ebeere bulungi nabo munnaye nga abamu batategeera mangu nga batandika kukola mulimu ogwo
kati kisaawe no Kadaama afuna obuzibu n'alaajana lwomulaga ati ebyatutama bye bimanyi byebyo nno ababadde bayayanira okugendako ebweru okkuba ekyeyo musobola okgenda naye oba ogenda genda nga weesibye ebbiri lowooza nnyo abakutwala lwaki batutte ggwe lwaki bo tebatwalamu abafamire zaabwe babaagaliza nnyo mmu okusinga abafamire zaabwe kubanga baba balidde tebabatwala abantu 100 naye nga balinako tageti ez'okugyamu internal organs kati gwe bw'oba ogenda genda n'emitima 2 okudda e Uganda nga kontrakiti eweddeko n'obutadda batuze tubirako ku social media abaana balaajana beekubira enduulu